oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Ampuliriza obana watulaba ku BOCAT TV nkwaniriza nnyo obale kwera mpozi ngate otugoberera obale kwera mpozi ngate otulaba nze SULA SSENYONGA ate mpozi lunaku nga luno olwaleero nyongera okujjukiza okubeera mpozi nga gwe ayagala okubeera mpozi ngofuna embuzi ey'omulembe nga oli embuzi ey'omulembe bannaffe abakabuzi restaurant basangibwa bwayise ku Kas Club awo munda mu paaka ey'empya gwe tuuka butuuso bagambe nti bannaye kabuzi restaurant yeriwa Kas Club taxi park empya yeruwa bajja kubeera mpozi nga bate bagikulaga obeere mpozi nga ate obafuna bulungi nnyo osobola obafuna ku 0752 688 okukolera delivery. Oyagala mbuzi eri steamed, oyagala njoche, oyagala ya supu, nga kuliko chips, oyagala byenda, oyagala ki, bajja kubeera nga bakutuuka kawo woli. Ime Nancy nkubuuzaako nnyo ndagire Esther ogamba otya ate nembuuza ku Nakimera Esther nembuuza ku Nakadu Amina ate mpozi specials naye nkubuuzaako nnyo Mr. Koni wale kwera mpozi ngate nawe otugobera bulungi nnyo ng'otulaba Amos Mukisa n'abalala mwenna wale kwera mpozi ngate mutulaba olunaku olwaleero olunaku olwaleero mawulire ga nnaku tukeredde mbiyongobero Metropolitan Yona Lwanga mpozi ono nga mukulembeze w'oku ntikko wa Orthodox Church yatuvudde ku maaso olunaku olwajjo era mpozi bigenda okukya olunaku olwaleero nga bambi biwoobye yerere n'amaziga eri bannaffe aba Orthodox tubasaasira Mukama Katonda abagumye bakulembeze ab'oku ntikko naddala abadde ab'omuggundo bagenze batuva ku maaso abasiraamu mujjukira Sheikh Muzaata abakatuliki omukulu Lwanga aba Orthodox kati n'omukulu ono Yona Lwanga naye mulaba yatuvudde ku maaso abadde nno omusajja ate eri antama era nga ye muntu wa gavumenti bwe bekoze ekintu ekibi ng'agigambirawo nti kino kifu kino kiri ABCD kino tetukikola kino mukiveeko wano mulinyiridde eddembe ly'obuntu yali omu ku basajja batandika mpozi Interreligious Council ng'era obukulembeze bwa Interreligious Council yabumalako emyaka 6 beddu abadde takwekirira abadde teyeekwekirira ensobi ebeera nsobi ye nga tafaayo era yavumirira nnyo ebikolwa eby'effujjo ebikolwa ebirinyira eddembe ly'obuntu mu kulonda okwakaggwa ebyakolebwa mu campaign yabivumirira nnyo nga bwe mwakitegeera olunaku nno olwaleero atugenda kubeera mpozi nga twogera ku bannaffe aba boda n'abatakisi abagobeddwa mu kibuga Kampala okusinziira ku minisita wa Kampala Honorable Kabuye Kyofa Togabye ategeezezza enkya y'olwaleero nti ekibuga Kampala bakyagalamu takisi ntono nnyo ate boda zo bazigobeddemu ddala mu kibuga Kampala kati kitegeeza boda egy'omuntu gyemugye oba ezo takisi ezinaaba zisigaddewo ez'olubatu nga zijja abantu gye zibajje ne zibakomye bwayise bw'oba ova Bombo oba ova Bweyogerere oba ova Mukono ne zikomye Bweyogerere bw'oba ova Kamasaka ne zikomye Busego oba Nateete naawe ava Emityana ate mpozi n'ebitundu ebirala ne zibeera nga zibakomyawo kati baasi ne zikuvuga ne zikuyingiza ekibuga ezo baasi zigenda kubeera nga zireetebwa mu bbanga ttono nnyo gye bujja ne takisi ezinaaba zisigadde mu kibuga Kampala ez'olubatu kansooke nkuwa eddoboozi lya Honorable wange mwabulira parliament gye buvuddeko nti mwagala kujja boda mu kibuga muzitwalawo zirina kukolera mu kyetuyita suburb Kawempe ne bava mu Central Business City olwo bannakampala banaatambulira ku ki baasi zo zijja ddi baasi zijja kutuuka mu kiwemu emyezi 6 kyovula kati n'ababoda tebeeraliikira bakyaliwo mwagala basigale nga bakola yes abo abaana bangi botobagira kukola munnango onoobazaawo oyagala bagende babbe ate babatte babasibe muleeta baasi emirimu gye babadde bakola baasi gye zigenda okukola Central Business bano aba bakyalina emirimu egy'okukola mingi nnyo tewali atalina mulimu yeno obadde okimanyi nti abantu ababoda bennyini abakulembeze baguladde emigabo mu baasi ababodaboda n'abaana abattaka mu baasi eziriwa ezo zonnyini zetulika baagigula ddi ate oyinza okuba oyogera ku kusanyusa bantu
Nedda nkuwulira amazima. Baguladde emigabo. Bayogera na openire w'omukulu. Nti tuli ba boda ewa president mu maaso ge. Nti baguze emigabo. Ensi ebadde bamanyi ng'abaavu. Muganda wange nedda bali mabikansaamu. Bino byonna mubikola. Naye abakulembeze ba Kampala bagamba temubabuulira. Mubiteesezeeyo mwekka. Bakulembeze. Nga Lord Meya, bakansala, bameeya b'amagombolola. Bakyafumba. Anti bannayuganda tupapira nnyo ebitannajja. Munaababuulira biyidde. Luli baabalaba mu State House n'ababbaasi. Nali mu meeting ku Ministry ya Works nga nange bampise. Nasangayo abazi boda ebibiina 5. Nensangayo ebibiina bya taxi 3. Nensangayo n'ababbaasi kati abaani yabaleeta. Nga bali mu kuteesa ku kyakuva mu kibuga. Nga bateesa mu kulungamya ntambula. Ekibuga kye tuyita ekibuga ati wana awali ka central kano ka central business kana kataweza square kilomita 5. Tukazeemu. Bagende wabbali. Bagendeke Akula balabe. Mu kibuga Akula ekyeggana. Central business yabwe temusala na boda n'ebipande weebiri no go zone for borders. Anti nawo twatandise okubirawo. Anti kati tubasomesa. Honorable. Wangi. Kati ate taxi park ze muzimba zaaki. Eziruwa. Waliwo park enkadde ne park empya. Ate anti owulidde taxi park ate ya baasi park. Ane anti kakati taxi bw'oba ogenda zigobamu. Ezo park ogenda kuteekamu ki? Si kugoba, kukendeeza. Munaabamu ezisigalamu. Saawa eno wenjogerera taxi eziri mu Kampala zigenda ku 6,000. Kakati bw'ostreamline n'ogamba nti kati taxi ezibadde ziva Masaka eziwera kumpi nga 5 mwe temusukka nateete. Taxi eziva ku Bombo Road ewaffe Luweero ne zijja eziwera taxi nga 3 mwe mu kifo ky'okujja Namayiba mukome bwayi. Twagala ku kibuga eky'omulembe. Ono bwe kyofa. Wangi. Munaamalako na bino bangi nnyo baabitandika ne bigaana. Bimwaddira mbigere. Anti kiriwo ekiti. Abawamba Kampala obamanyi gye bava Nakaseke. Ewammwe Luweero. Ewaffe Luweero. Kati naawe gye wavudde. Kakati n'otulabaawo we tulaga. Nti tukomyewo okukola revolution ey'okubiri okuwamba Kampala tuddemu tugitegeka emyaka egiddako 3. Nkolayo ekiyeekera ey'e Luweero. Ate obitegeera kati. Kwakati olutalo lwe tulimu biri bakitaffe bye baaleeta byaggwa. Kati tuli mu ntalo za byanfuna ngongo kutereeza ideology. Be bammwe president bayogerako abaana babayeekera. Abaana b'essuubi bakitaffe bakikoze emyaka 35 gyokka kati naffe batuwe obudde buno tutegeke emyaka emirala 35. Mwagala kikwatamu. Kikwata mu kutereeza by'abakitaffe bye baatandika. Oyo ye Honorable Kabuye Kyofatogabye Minisita wa Kampala ng'annyonnyola ebigambo bye sijja kubeera mpozi ng'ate mbiddamu wabula nnyongera okusaba okusubscribinga okulayikinga n'okuviewinga embeera yaffe yonna amawulire nga wetuga kuweerayo ate n'okubeera mpozi nga togenda ku channel yaffe ya album performance oteekeyo omuzannyo gwaffe ekitawulizo obeere mpozi nga ate ogula bulungi nnyo nagwo ogusharinge gwe guba gunyumidde. Teekayo ne komenti ne bwe ba tebinyumya otugamba tebinyuma. Bwe babikunyumidde okomenti ng'ogambe kano ke kasinza okunsanyusa. Sijja kubeera mpozi nga tensuka wano mubeere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.